guno nkuba mulange eri president w'eggwanga bw'abanga yakkiriza nti yalondeddwa addemu afuge bw'abanga akimanyi nti akyali ku bukulembeze bw'eggwanga ne bwe giba myezi 2 ne bwe ziba nnaku 2 it is his responsibility, ultimate responsibility. Abantu okukwatibwa zi drone nga zigenda nzali wano of course kyekimu by the way bino kubyawula mu Kisubi buli lwolabanga eddembe ly'omuntu omu luutu linyigirizibwa manya n'eri abalala liri under attack. Tuva mu safe houses abantu bakiwalanga ekyokuzanya ne tuyingira mu drone bw'ova mu drone ne bakuba omubaka ne bakuba presidential candidate bwe kivaawo bazzaako ki waliwo abantu abagamba biseera ibi bitabadde biyola ku lwayo tisezabadde waliwo yagambye omuntu gyoyambadde otya yero. If that is important, equally important, munnamawulire bw'aba akwatibwa n'akubwa bw'atyo kiba si kituufu. Aka tuli wano ku mizindaalo ng'ogamba nti emizindaalo ne kamera zaze zitwekukuutirizaako ng'ojjanga okuba ng'ozimalawo because abanamawulire muzindaalo basically muzindaalo abantu bagenda okwemulugunya kukutulugunya eddembe ate gwe ng'oyiwa magye ag'ebibomboola ng'oyiwa poliisi ng'oyiwa abatalina uniform n'emmundu babakube. It's a shame to this country. Buvunaanyizibwa bwange opposition, buvunaanyizibwa bwa member of parliament, buvunaanyizibwa bwa civil society n'abatabukabanyi b'emirembe okulaba nti tulwanirira ekitiibwa n'eddembe n'okwetaaya kw'abannamawulire okukola omulimu gwabwe nga tebatiisiddwa n'okukola omulimu gwabwe nga tebatya reprisals, tebatya kuwoolerwako gwanga kubanga gwo muzindaalo. For the state is one of the most important estates ku nkulaakulana n'okubeerawo n'obulamu bw'eggwanga. Bw'obanga okubye bamukaaku ng'okubye abalala n'okwata drone ne zikwata n'ebirala n'otuuka ku bannamawulire then oba okimazeeyo. Then tuba tetujjukidde lwaki twalwana ne tugamba nti oba waakiri abantu baffe miliyoni bafe naye tujjewo embeera eyo balutwa gye baali batuleeseeko, embeera eyo Bobote gye baali batuleeseeko, embeera eyo Idi Amin gye baali bakoze ki batuleeseeko. What justification today gye tulina egamba nti tusaanidde okutulugunya bannamawulire? Weewaawo Mwami Luutu ndowooza owulidde embeera eyo njagala obeereko kyogamba kubanga katono nnyo muleke agende maaso mukwogerako olinga eyalaze nti bannamawulire bano bakwano go naye waliwo ekitatambula bulungi mu bo okutwaliza wamu. Njagala obeereko nekyoyanukula ensonga ezo. Neyanze eno sooka nange nsanyusa okuddamu okubeerako ne mwami Mukaaku yannuma alinga talanta oli gye yateeka mu kibbo n'akisaanikira eyo gyali sigyateeka okubeera naye oyogedde balina ekizibu wabutwa ku nkoomi ayogedde nti President Museveni yakola speech makunala ensi yonna nemutenze naye nti ono ye mukulembeze omutuufu naye ne mu kiseera ekyo emyaka 34 emabega mu kiseera ekyo era tewamuwagira watandikirawo okumulwanyisa ne kwololo walaba ng'akola ebituufu watandikirawo kumulwanyisa. Kati nze ndowooza ntya nti byeyogera leero bijja ku mutima omulungi. Gavumenti kye yali ebaddewo batalina opposition. Kankujjukiza omwami munnamawulire mukwano gwo bwe bayitanga Lawrence Kiwanuka okyamujjukira yagendanga n'agenda ewa Itongwa kino kitala mukijjukire n'akwata ebifaananyi bya Itongwa nga Itongwa agenze mu nsiko alwanyisa gavumenti Major Herbert Kikomeko najja n'agamba nti abayeekera bansanze ku popopo ne bansiba kantuntunu ne bantwala ne mbakavali nga bamaze ne banta n'akikola several times. Olunaku olumu President Museveni n'atumya mwami Kiwanuka era yamutuma General Jim Ngwezi Katugugu. Bwe yamutuusa President n'agamba mwami Kiwanuka nti mbadde nkusaba oyambe security okuloketinga mwami Herbert Kikomeko n'abajaasi be abayeekera be we bali
mwami Mulindwa mwami Kiwanuka yaddamu n'agamba nti ogwo si mulimu gwa security n'amugamba naye gwe bakufuna batya n'agamba nti nze bankwatira kupopopo na biki president namugirayo meeting ngamba nti ennaku z'omwezi west wali mu meeting negundi ennaku z'omwezi west kataafe ne bamutanadayeka. Njagala okutegeeza ensi ziba n'okusoomoozebwa kwazo. Mu Desemba w'omwaka oguwedde 2020 Parliamenti ya France bagitabolinga mu motion nga baagala ebitongole by'ebyokwerinda bwe binaabanga bikangavula abeekalakaasi amawulire bagajjeemu etteeka okukwatanga coverage eyo. Okimanyiko ekyo? Just last year. Lwaki? Kubanga gavumenti ya Bufaransa yali esoomozeddwa nga buli ekikolebwa wabeerawo abeekalakaasi ate abasecurity individual nga babakwata ne babaanika. Tulina okusoomoozebwa. Nze nkugambye nti mutima kiffe namwe tujjira. Nze siyinza kubanga nnyumirwa mobilizer ayeegayirira abantu okutuwa obululu nga nnyumirwa okulaba sceneries ezo. Naye ne njagala okulaga lwaki ezimu zijja. Lwaki ebimu bijja. Ffenna tukimanyi Bwana Kisubi nti eggulo limu nga Mwami Kyagulanyi akoze olukuŋŋaana lw'abannamawulire n'agamba nti njagala abantu mumperekere okugenda ku UN headquarters okutwalayo ekiwandiiko kyange ekyemulugunya. Gavumenti neevaayo, security neevaayo, poliisi neevaayo kati olukuŋŋaana olwo terujja kuyita mu kibuga. Mwami Kyagulanyi alonde abantu abasaamusaamu agende nabo mu mmotoka atwale ekiwandiiko. Ebirango ne biyita repeatedly ekiro kyonna nze nga mbiwulira gwe gwogambye atalaba gwa yali alaba amatu gagatege galize gwe tewabiwulira nti omuntu yenna temugeza ne muwerekera mumuleka agendera abantu be nga 5-6 batwaleyo ekiwandiiko. Mwe mulowooza nsi ki eyinza okukkiriza nga yo bweyogera waliwo bamukaako aboogera otherwise ensi nebaleka bulesi tetajja bakwatako. Olowooza Mukama waffe Yesu Kristo ogambye oli Mukatoliki ekyamukubya abaali batunda embizi mu yeekaalu kyali ki? Kulowooza nti kye baali bakola kyali tekisaana ate nga tebagambwako. Wateekwa okubaawo embeera ffenna gye tukkiriza. Democracy kitegeeza how you relate with others. Tolerance mugirina mwe abaprovokinga state mwe mutuukiridde muba munoonya ki? Oli n'agamba nti temuwerekera. Wawulidde nakyogedde before nga tonnatuuka nti amawulire agakavaringa mu mbeera eziri chaotic gakozesa ebyuma eby'omulembe zoom. Naye gwe oli kati gwe mukaako oli mukulembeze naye bw'ogira mu baana abakasuka amajinja ababooda mbulira gwe bwowona nga security ebaanukula kiba kizibu. Nolwekyo ekizibu kino kye mukola era muli bawanguzi kubanga intention yammwe ku portrayinga government ng'eremereddwa. Mpulidde Mwami Honorable Mukitale ng'agamba twasalawo tugende mu kalulu, twasalawo tukole bwe tuti. Naye Mwami Besigye oyogedde ku bya walk to work, ku bya demonstration za Mwami Besigye. Mwami Besigye yakwatanga omuzinalo nga mwe muli bakulembeze muli mu parliament n'agamba nti I'm going to make Uganda ungovernable. Ono agigoverninga naye aleke kubanga twagala eddembe lijje, twagala ensi ebeere enteefu, twagala ebintu byonna bitambula. Ono agambye nti I'm going to cause a tsunami. Mugenda kundaba enkya. Akalulu kawedde mu Feb mwatandikidde walk to work. Asaatuuse abantu abaleetera ekizibu siteeti eyimirire kubanga twaleeta obukulembeze obulungi, twagala ensi egende mu maaso. Abakole fujjo tubaleke olwo state eba meaningless. Kwadaganira wana bannamawulire n'eddembe lyabwe. Kakati mwate ekibannewunyisa lwaki mwagala ddembe lya bannamawulire bokka? Musabe eddembe lya buli muntu. Waliwo abantu bangi. Wewa Mwami Luutu yanziza ku nsonga yatulaba omulungi nate twegatiddwako ne Honorable Kibedi Muhammad Nsegumire. Sebu buza kwa na Uganda nawe tulioke tweyongereyo. Neyanza Mukulu Kisubi tusemu kikeerezi katono nnyo nsaba okusonyibwa. Njagala muzikiriza ssebo ntwala okusaasira kwange eri bannayuganda bonna abafunye ebizibu ebyenjawulo. Tukwase Mukama yenna nnyini byonna era nammwe abafunye essanyu muyambe abantu bammwe okuba nga tuyamba nga tufuna essanyu lyaffe ffenna. Nja kutumira abantu bonna ab'Emityana North okuva ddala ekikandwa
Kalanga ne Bulira ne Mityana district yonna okutwaliza wamu timwebale nnyo mwankola bulungi okuba nti mwakkiriza n'embeera omubaka wammwe twali ne mukwako ye n'asikattira abeewaabwe ne bagamba nti nedda abeewaabwe nga dyangu ogende mu maaso so nebaza nnyo Mukama mbakakasa nti Mukama ge musumba wange nja kutambulanga nammwe webale kundeeta n'abakulu bano era njagala kwebaza management ya Star TV ekiseera kyetuwa okulanga tuzimba eggwanga lyaffe Uganda. Mwali ne mukaku ngakunasikatira newonale mukitale wuuli naye yasikatidde babiri ali mukaaga bajja kujja tewali banatusanga kati Bulisa kyafuuse kyatunzi abatali ba Bulisa babadde mu voters register. President yabadde avumirira electoral commission oteekoti abantu tinyefunza be yagoba mu 2007 baze Bulisa n'emmotoka ezisuuka 40 nabo ne balonda Mityana eyinza okuba bwe yaba esente zaze Bulisa ekituufu kiri nti nze neewuunyiza mu Mityana North okulaba abantu abasimba layini ng'emmotoka ne pikipiki bivuga e Kampala bitundu ebirala byonna nga banoonyi balonda ambulera weeri naye mu mbeera efaanako bwetyo abantu b'e Mityana North abatafaanako ba Bulisa baresistinze ekyo naga nti ne balonda Kibedi ate ne balonda NRM so nolwekyo kikulu nnyo ekyo. Hajibedi otusangidde tubadde tugenda maaso n'ensonga y'okutulugunya bannamawulire then ndowooza tugatireko ddala n'ensonga y'ekiwamba abantu okutwaliza awamu bampulidde mwamukaku agamba nti byonna bye bimu nti eno budroni bukola omulimu gwabyo okubanga guwamba ate ne bannamawulire bagenda mu maaso n'okubanga bakubibwa okutwaliza awamu. Embeera eyo egenda mu maaso yeeraliikiriza buli omu kubanga abamubuuza fenga bannamawulire twandibadde tukolagana tutya n'ebitongole ebikuuma ddembe then bw'ova eyo ensonga eri nayo gye tugenda okubanga tuddako naye naawe amawulire ogabaddemu sijja gamba nti oli munnamawulire naye tukukyazizza era bannamawulire bangi bakavarinze kiki ekiganyi okuba nti bannamawulire bwe baba bagenze okubanga bakavaringa ate bakubibwa ate nga twebala okubeera fourth estate nti naffe tulina kye tugatta ku ggwanga. Otunulira ssemateeka wa Uganda akuwa abakulembeze obuvunaanyizibwa obuli mu Uganda era nga bannamawulire ye fourth estate nga bw'okiyise naye sandyagadde nnyo omuntu ayogere bannamawulire bwe babanga ensonga eriwo enyigiriza eggwanga nja kusooka kuvumirira ekyabaddewo eri abasajja baffe aba UPDF abamu ku abo abakoze ekikolwa ekiraba tekikizibwa bakoze bubi nnyo njagala kukinenya nese kuvumirira yenna ateekeddwa okuba nga asangibwa. Ekyokubiri embeera eno tuleme kugamba nti bannamawulire bw'atabe munnamawulire kyo kikirizibwa okumukolwako. Lwaki tetukigeneralinga nti ebikolwa nga bibi nga si birungi ebinigiriza ebibonyabonya ebikyoko ebireeta embeera embi mu bantu byonna biyimirire mu mbeera zonna mu bantu bonna regardless of oli munnamawulire oba toli munnamawulire kyekisooka. So ensonga y'abannamawulire kituufu baakubiddwa oba baafunye obuzibu obw'enjawulo ekibi ennyo naye ate tekyetaaga kubanga kikolebwa ku balala gwokyamplifying kuggwe ate ku mulala okikole ki okikendeeze. Nze ndowooza nti ekikolwa bwe kiba nga kibi kiba kibi mu ggwanga lyonna kiba kibi mu bitundu byonna tekiba kibi mu kitundu kimu ate mu kitundu ekirala nobanga tosobola kukyogerako ne kibi nnyo mu bitundu byonna. Bw'odde otunuulira ensi nga Myanmar ensi nga Israel ensi nga Chad n'abalala bonna walaba engeri bannamawulire gye bayisibwamu naye ekyenjawulo ekiri mu Uganda tewali gavumenti yali ezze mu Uganda egezaako okuporomotinga okuteeka abannamawulire ku mwanjo nga gavumenti ya NRM teriyo. Ye gavumenti ya NRM ekkiriza media houses ze tutamanyi na kumanya n'osanga ku mukolo n'omuntu ate gw'oli waawa nti ze ndi waaju nayo gyeri nga gyeri. Nolwekyo tulowooza nti kino ekyakoleddwa oba ekikolebwa kiri isolated incident nti ate bwe kyamaze okuba nga kikolebwa gavumenti n'omuduumizi w'amagye n'avaayo n'agamba bannange nange kyendabye tekinsanyusizza kibadde kibi kikontraveininga n'amateeka agaffe aga UPDF
era okumanya nti bwekityo bwe kifaananye tulese okwetonda mu butongole tugenda compensatinga cameras ezakubiddwa n'abo abafunye ebizibu tubatwale mu ddwaliro ne bana abaakoze ekyo kubanga si baana baffe si bazzukulu baffe si baata baffe mwe mubasindika okujja mu bitongole ebyenjawulo tetumanyi gye yakulira tetumanyi ani akuza atya naye newankubadde nga kifaanana bwekityo tumulese n'abeera ng'ali mu institution yaffe tulina obuvunaanyizibwa amateeka agamufuga ge mateeka agafuga UPDF Act mutusonyiwe tetugenda kukiddamu n'abo abafunye obuvunaanyizibwa obwo abakoze ebyo tubatadde mu mbuga z'amateeka era tugenda kubabonereza nga amateeka gakola ki bwe galagira bwe tumala okufuna ekifaanako bwekityo kyekimu waliwo omuvubuka munnamawulire oba yali yakubwa DPC wa Odi Kampala ojjukira bulungi wa WBS ebiseera ebyo naye omuvubuka oyo bwe yakubwa gavumenti era yavaayo nnyo ekikulaga nti gavumenti eri recognizing a fourth estate emanyi nti ya mugaso mu ggwanga nejja DPC nemusiba nemujjako amayinja nemujja ne mu kitongole kyayo ono gwe baakuba newankubadde tolina kyosobola kumusasula naye era bamubudaabuda ne bamusasula okyegedde era yaliyirirwa ekikulaga nti mazima ddala waliwo ensobi ezikolebwa so bino bikolebwa videos yes so institution sera bimu waba adumbira abantu bava bebuuza nti adumbira bwana Kisubi njakuwa ekyokulabirako kati nga ne kino ekyabadde kankwera example tuli mu studio za Star TV gwe akubiriza naye waliwo bastaafu babalala singa mba nfuluma wali olujja olwo ne lukwata ku saati yange ne lugiyuza ng'omuvubuka afulumye omu ku staafu wo nga nalukuba bukubi bwati nga talebe nti gyendi oba netubako butonotono bwe tugiramu nansindika eri nja kuvunaana Star TV singa Star TV management evaayo nga nti tuyasole tetujjako tukiddamu n'oli omuvubuka kyakoze kibadde kikyamu naye sika tugule saati tusonyiwe gwotwala otya because kankubulire eggwanga lino Uganda abakulembeze baalyo nga nemmwe bannamawulire mwemuli mwe mugenda oddiwa direction tolowooza gwe kyokola kirina oba nga kigatta ku ggwanga lino Uganda bwe tuba nga twafunye ekizibu ekifaanako bwe kityo abavunaanyizibwa ne bavaayo kikumi ku kinne waakyo ne balaga embeera eyabaddewo ne balaga n'obutali bumativu mu bo ekyabaddewo we are sorry bwe kikutwala mu maaso okwongera okugenda mu maaso okwamplifyinga n'okutuuka okulaba nga gweoyagala kulaga kifaananyi nti gwe ensiiyo yo kimbi nnyo era kino kiri era kiri kikyo wootegeeza basigwe gusoose ekyokubiri nti kyekigenda maaso okubanga kikolebwa ekyokubiri bwana Kisubi ne babaliyirira bwana Kisubi ne beetonda bwana Kisubi naye nga kiddamu ekyokubiri ebintu bingi ebikolebwa njagala nkubulire nti gavumenti nyingi zivuddeko naye nga ekizijjeeko ezimu ku kizijjeeko ng'abamu bali muyo be bafutaddewo embeera egisawo gavumenti nga n'abamu bannamawulire tubalabe bangi bannamawulire mu nsi zonna tubalabe bangi nga bamu bali mu bikolwa ebikontana oba ebiseekeeterera gavumenti okusobola okulaba ng'ekola ki ng'evaako nabo tubalabe so buli mbeera yonna tugyetegereze buli nsonga yonna tugyetegereze nti kino kyazze bwe kiti kyabadde kitya naye nga maliriza ku nsonga eyo njagala kuvumirira nesekuvumirira yenna ayakoleddwa ate era neebaze n'omuduumizi w'amagye g'eggwanga General David Muhoozi ekikola kye yakoze kirungi nnyo twetaaga tumuyambe tusobola nga tutereeza eggwanga lyaffe Uganda weewaawo njagala kudda eri Honorable Mukitale njagala tumalirize ensonga eno tugiveeko nayo naye akadde kano njagala tugende nga tugigattako n'ensonga y'ekiwabba abantu kubanga abamu balowooza nti bino byonna biddiridde oluvannyuma lw'akalulu ke tubaddemu y'ensonga lwaki owulidde wamukaako agamba nti bw'oba okakasa nti wawangula akalulu then bino lwaki bigenda maaso okutwaliza wamu ki kyoyongerako awo tugambe nti akalulu tekatambula bulungi y'ensonga lwaki tulaba abamu basitulibwa bakwatibwa bateekebwa mu buduroni buno kuziyiza bujulizi kiki ddala ekiri emabega wa kino eggwanga lyalwawo kugenda mu kuteesa dialogue national dialogue NRM twava mu nsiko era twandyagadde ffe tube nga baasemba kugenda mu nsiko nze nafiirwa kusoma myaka 2 Kabalega General Salelo yawamba barakisi ya Masimu
wajja byokulwanyisa sadda mu kusoma ate ne mu 79 saagenda Lango College kubanga Amini bwe yali avaawo baagamba wajja kubaawo kubagana wakati wa West Nile n'Abalanga so nenfiirwa myaka eki 3 eriyo abafiirwa bingi kusinga awo ate ffe abahostinga olutalo twafiirwa bizinesi zonna ne zifa ne tutandika bupya era bwenva mu ssomero ntandikira Endeje family zemanyi ezaali bulungi nnyo amayumba gaviirwako roofs ne batwala amabaati madirisa agamu tegaddangawo nayise ekirolo awo mwami Sekasi babeeranga ne baasi amafuta baganywera waka tebanaba kuddawo we baali so abamu tubatwogera ku national dialogue we speak it with passion ate nenfuna omukisa nga nakava ku university nasooka okutwala relief mu Rwanda nga bavudde mu genocide. So I've seen extreme cases. Nagenda nga Kongo nga ndi muvubuka nga Mobutu ku TV ava mu ggulu najja ku mawulire. Naye nzize nkolere Kongo mirimu mingi. Otegeeza kinti nga ava mu ggulu najja mu mawulire? Nga kifaananyi kye bamuleetako abanga ava mu ggulu. Avudde mu ggulu. Kati bw'oba n'otwalabawo. So eggwanga lyalwawo okufuna national dialogue. Bwe twava mu nsiko ffe aba NRA twagamba aba UNRA bakyamu nakyogeddeko alya abava Tanzania obutakkiriza abakugu ba Amini abaali mu magye okusigala nga paati ya Uganda kyekyawa President Museveni abantu nga Matayo Kyaligonza kubanga baali baana fresh bana Uganda batalina musango baweereza Uganda sa Amini naye obayise ba Amini nga bagenda mu nsi era bw'olaba story y'abakasirye eggwanga baani the history is that okutamina. That's why I'm not for regime change. So nzikiriza ne sikukkiriza akalulu kokka nga history yaffe yaliwo etyo tekasobola kumalako mu nkola entuufu waliwo kye bayita Victor Vanquist ayawangula 85 obutasembeza be yawangula kyatuleetera obuzibu olutalo lwamala myaka 40 munonsi ani atakimanyi twali tuzimba ggwanga era bwe tuba tuli awo mu nga kusoma kulemye lutwa nze lutwa teyanfugako zinali mu side ya Museveni ng'olutalo lutwa teyanfugako twagenda okuddako Abalega ng'abantu bakola bibuuzo babikolanga mu mwezi gw'okusatu dakitai lutwa ng'agamba banange ejidich building Uganda ng'ayogera ku tribes fighting tribes era bintu ebyo nzijukira oluzungule lukyamu kalikodi gako nabeeranga nako mu kariddo kaseti kange Makerere nga nzijukira ekyamfiriza okusoma myaka 2 ekiti kizimba Kenya juzi nagendayo kusaba kuba mu mwaka 2005 I was on Blair Commission for Africa. I was an MP. Nene mbuza mukuluze nawe yali at chairing Horn of Africa ne East Africa nga mwetuli fe twagenda Dr. Kalema nga mchala tebajuko wa Tanzania yali deputy nenguza mukuluze nawe Africa twajawe enkola y'okulowooza nti multi-party democracy tegeeza Moi bwe bwamujjeko Kenya abakibaki basanyuka Moi mumulesewa nempuuza Professor Nyong'o temugenda kufuna buzibu mu Kenya era baafuna obuzibu kwe kufuna handshake kwe kufuna dialogue eyabeerawo Kenya nesobola okwegatta era kati wala building bridges for Uganda twabaki NRM tuwangude entalo nyingi NRM tuwangude elections nyingi si kye kimala kyekiseera tugambe banani era abantu abagala President Museveni legacy ebeere enungi ngaze bwenkirowooza nze atayagala regime change kitegeeza amagye gaveeko abakulu ba institutions baveeko kuddamu bupya kibi nnyo okugwa as an economist eggwanga eritasobodde kufuna middle income 2020 so mu byonna ebigenda mu maaso weebiri olw'okuba national dialogue tennaba omusirikale wa military police yadeployinze mulimu gwe kuma security tojja kumugamba nti ndiwana mawulire tojja kumugamba nti eggwanga lino banange lirina access to information
NRM ekibadde kituzimba ensonga ya human rights, media freedom, kati zize tuli mu kwataakinga mu lutalo luno. We are fighting against our what? Our record. Tuli mu kwekuba. Era oli waba yatuteza akakodi ya succeedinze. Okitegeera, before the world, before the international media, before the UN, what picture did we paint? Atenga, remember debate about the Minister Kutesa mu Foreign Affairs. Wasoma barua jawandikira ba media. Have you had the president's response? Mudati diplomatic discourse. Ati twayononye ebintu. So nagambye tulekerawo bunafu as political mobilizers to fail to do our work. Customer jewe gali gajja kutubeererawo. Military police ejja kukikola, police ejja kulwana, DPS ejja kukola bwati. Let's do our political work. Tubadde ne iPod kyomukisa omulungi kati NRM yegenda okukiyalinga iPod. Nze nsaba ne sekusaba nakigamba Secretary General, nakigamba President, nkigambye wembadde wonna emyaka gino 5 NRM eteeke ku mwanjo ensonga ya National Dialogue. Kubanga bwe twali n'obuzibu mu parliament y'omwenda okubeera ensonga zaaleetebwa abakulu b'amadiini, Citizens Compact, ensonga ezo twagamba tuna parliament y'omwenda teyafuna budde obwo. Twasobodde okufuna nga kintu kya age limit ne tuleka nsonga semaso. Era nakati mu parliament bajja kubuulira wali ate kuleeta myaka 7 ebyo byonna tebigasa ggwanga. Tukole ekintu ekikulu. President Museveni yaddira mukulu former Attorney General Kiduma Kubi ya professor namuteeka wakakiiko wekali aka Constitutional Review Commission katandika omulimu. National Dialogue ebeerewo kyesikiriza bana abagamba tulwanira kachai anagenda okufundinga dialogue, power sharing tekimala. Dialogue gye twogerako is beyond, yali beyond Besigye ne Museveni, is beyond FDC NRM, eri beyond bano ba NUP na of course it is important that now NUP is a second shade of opinion in parliament. And if you talk about representation, Chandibadi Chirungi, as I've said earlier, okwewala embeera eyo gye tugamba nti Besigye yasuubiza tsunami, muteeke muki leader of government business kikendeeze okukubagana eri abantu abafunamu mu mbeera eno yakavuyo. Ono mukitale nze ensonga ya drone gy'obuziza. President Museveni yagambye ku mbeera yabaddewo abaana bali hardened mu Somalia abakomando babadde balina okujja. Ekyo nakyo is a bad signal. So ng'eggwanga bwe tuba twagala multiparty nga twagala kudibya kikwata Soko Demukali yagambye bakomando abali Somalia ababadde hardened abamanyi kulwanyisa terrorists yabadde alina okuba deployinga ku lw'embeera yabaddewo. Now, so bebakola bino sincerely ku ggwanga nga ffe twandibali twebuuza ffe where do we do our political work ensi yaffe ffenna tukoze tutya okulaba nti eno embeera y'okugamba tubizi ate mu security ffe political work tugikola di. Nze nsaba ne sekusaba National Dialogue yeddagala ate omuzadde omulungi tagamba nti abaana balikola byabo. Eddakiika emu dialogue kuki? Kubanga kino kyekimu ku ebyo era abamu kyebeebuuza nti ona mukitale buli lwayogera eggwanga lyetaaga national dialogue kuki? Kati bwe tuli lwaleero politics yokka ekulaga nti political question answer tesobola kuba military. There is a political question mu Uganda. In Uganda ebitundu 16 Buganda lyali gwanga, Bunyoro lyali gwanga, si tribe. Twakola endagaano social contract ku independence ne tukola republic. Tutambulidde ku mulamu. Article 178 of the Constitution endongoosa ya Constitution 15 yakkiriza bitundu bya Uganda byonna okubeerawo n'engeri gye bikola ki gye beetambulizamu. So that we tuba tufuna nkulakulana yandibadde mu bitundu byonna. Ekyo weekiri ekyo nsonga tunogitereeza. Ensonga y'ettaka mulize bantu beetuge. Nze bwe nalangira ekizibu kyali buliisa mubende tebali mu kukaaba, abalala tebali mu kukaaba. Mulize abaana batandika okutangana lw'ettaka. Can't we solve that problem? Education system yaffe okubeera ne graduates batalina mirimu nga tumaze okuteeka myaka 25 mu UPE tokyebuuzako ensonga yakuddamu values. Lwaki abantu batuuse okwetunda mu kalulu kaabwe? Bayibuli eyogera ku Esau yatunda
yatunda birthright olwa mugoyo esos and values enzo nsonga nkulu nnyo ensonga ya citizenship mu Uganda n'omusomalia n'omusudani kati afuna ettaka nga alifuna freehold. Is that where you want to go? Nze naliko Cote d'Ivoire Ivory Coast yabeeranga headquarter ya ADB ne lwaba foreigners okuwamba amagye ne bawamba economy ne balwana olutalo ensi n'esaanawo. Is that where you want to go? Ezo nsonga noonya eddagala nga tekinaba kusajjutuka kale nkweyanziza eri abagala okukwekerera nsonga ezo tulina okuzoogerako bwe tutazoogereko abaana n'abazzukulu bajja kuzoogerako ate nga tuyiye musaayi kikafuwe. God forbid tuteesenge olina kyoyongerako ku nsonga. In fact president yagamba kino si kiwamba bantu wabula bakwata bantu so si kiwamba bantu okutwaliza omu. Naye olina kyoyongerako ku nsonga ezo Mwamukako? Omuntu osobola okutuuma ekintu kyonna gwe kyoyagadde kituuma naddala nga weeriisa enkuuli nga bw'oyagadde. Kiwamba bantu oba tomanyi bantu. Ne bwabeera mwami waka nga mukubi atulugunya oluusi n'okutta naga nti omukyala yasaanye afe kuba yabadde ayenze bweru. Ayinza okujja n'atulugunya naga nti abuli babadde basaanidde okukuba omanyi omwana bw'otamukuba osobola okujustifyinga naye ng'omwana ali wali aleenya. Nakati President Museveni okusooka njagadde nnyo okwogera kw'omukulu wano. President Museveni alina okumanya nti ne mu biseera ebya 85 waliwo abaawanga justification lwaki abantu balina okukubwa lwaki amagye galina okubeera ku kkubo ku road block n'okutulugunya naye lwaki abantu badda sayidi ye newandibadde nga ne mu kusooka kwennyini yali part of the military commission. Abantu badda sayidi ye nga bagamba nti bw'aba ono yalabye ekituufu era oluvannyuma olutalo yaluwangula era yagamba this was a people's protracted war. Nkubuulidde ku speech gye batatuwadde abakulu ndowooza olulala baligituufu ye yayogera buli munaga no that is the step in the right direction. Omukulu w'amagye yeetonze yes naye ebigambo ebimu tebyawoomye. Gamba yagambye bannamawulire ku Thursday ku Lwokuna nti the operation had not been sanctioned by the army. I am here to tell you that this was a mistake by individuals. The operation was not sanctioned by us, said General Muhoozi. Nobody sent these people because when we send out people, we give them rules of engagement, but these went into excess, and that's why we are working to establish what happened and to hold those responsible accountable. Akali, uliriza, tewali yatumye bantu abo. Ulira, tewali yatumye bantu abo. Bino bigambo biri quoted, biri everywhere. Nsonga si yakuseka mwami Luutu. Ekinkola obulungi. Nsonga si yakuseka. Naliko naawe. Mwami Luutu ne Mwamukako ekinkola obulungi tugenda kufuna eddoboozi. Yes. Okuva eri General. Katonda yeebazibwe. Tuwulire ki kyagamba naye ogira ogenda mu maaso. Mwami Luutu naliko naye era nga mudifendinga. Bwe yali nga ali ku cause ye how he lost his sight. Sifaayo wa NRM waki naye engeri gye yaluzingamu site ye era olutalo olwo buli muntu yali asobola oduteekako etoffaali nakati bwe lubanga lukyaliwo nsaba atuuke ku lwaki yaluzinga site ye. Bino bye twogerako abajournalist abaakubiddwa si bantu abamu bakozi ba wano abala bakozi ba New Vision abala ba NTV. How can we make it a laughing matter? Abamu babadde bafiirwa obulamu bwabwe. Abamu babadde bafiirwa obulamu bwabwe. Era babatutte nga baleba. Abala balina ebiwundu mu mutwe. Abala bayinza okufunira ddala injara ez'obulamu bwabwe. So enjogera n'embeera gye tulimu okwetonda olabye buli muntu agambe it was good. Muluga nti bwetonze.
naye n'engeri gy'okyogeddemu ebirala by'oyogedde biteekawo environment esaanidde okwekuba mu kifuba n'okuga nti eggwanga lino lyaffe ffenna era ayogera ku kya dialogue mutuufu teriiyo maanyi gye galidde n'abawangudde entalo bateekawo reconciliation truth and reconciliation commissions lwaki ebyokuyiga tubadde nabyo bamandera babitulaze si bantu beewala nawano babaddewo lwaki tetusobola kuyigira ku ebyo so nze kyenyinza okwongerako kiri ekintu kimu eggwanga liri mu deep crisis of humanity ekitiibwa ky'obwobuntu eddembe ly'obwobuntu ne institutions zaffe nga for the state tuzimalawo ffeffe nnyini obulamu bw'abantu bugenda tosobola kuba mu parliament today gwe n'otuula mirembe n'oteesa ku bintu ebirala byonna nga toyogedde ku ekyo era nga tokifundikidde bulungi tosobola kubeera president atudde n'ogaa natudde mirembe ng'abantu bo bali eri batirimbulwa bakubwa amasasi amawulire go agandize ne gakuyamba okunnyonnyola ebintu bya gavumenti obulungi nabo nga bali mu mbeera eyo this is a serious matter tetusobola kukireka tosobola kuba mukulembeze oba opposition ngaffe bwe tuli n'ogamba nti ebyo bigira bigenda maaso kasaffe tulwanirira buyinza no kyova olaba abamu tusiima ebintu abantu abalala bye bakoze ng'aba European Union nga ebitongole ebya UN andu bwe nabyogerako ate abakulu European Union yavuddeyo ng'eteesa It's okay. Tebalina information naye eyo information gye bafunye ng'eno abakulu b'amagye naye yennyini gye yayogedde n'ebifaananyi bye balaba bo kwe basinzidde kuba bamuwuliza President Museveni wadde wano internet oluusi zigibwako beeri babanga basobola bale satellite be baziteekayo waggulu mbeebaza kubanga basobodde okulowooza ku ddembe ly'abannayuganda ku ddembe ly'Abannakazakhstan ku ddembe ly'amawanga agalimu ebizibu ebyo n'okugamba nti abantu abo bwe bakubwa emiggo bannamawulire abo bwe batirimbulwa bwe bakubwa ne balemala naffe libadde ng'abantu ba global world tubeera tukwatibwako. That's right. It's the right move mu direction ki entuufu. So bwe bakyogerako kikusanyusa. Bwe bakyogerako tekinsanyusa busanyusa kyokka. Naye ekintu ekituufu ekyokukola abantu nga batulugunyizibwa tosobola gwe kudaalira ogaa nti ze kasate kyantuuseeko nange onyinza okuba nga nfuluma obanga nabo babalumbye mu studios nekintuukako I need help from other members of humanity. Nina bwe mpulira abavaayo era kankibulize ddala gwe nga bavaayo ne bagamba amawanga g'ebweru mujje mutuyambe ne bwe babadde ku kigambo ky'abannamawulire nalabye bannanuupu abamu nga bagamba kino kyekiseera amawanga g'ebweru okujja okutuyamba twejjeko President Yoweri Museveni kyogezaako okwogera okuba enduulu kya buntu olwaleero mwami Kisubi oli wano era kyetwagala mwami Kisubi oli wano olunaku lw'onootulugunya mukyalawo n'omwana gwe wazaala we shall not need an invitation from you okujja mu makaago olw'ensonga nti oyise wandikoze eki wandikomye wawe kitabangako President Museveni yakubira Gaddafi enduulu nga nagafuuka President Museveni tuyambe tuwe mundu tuwe bino tuwe sente jangu tuyambe kiri ku record era yensonga lwaki mwami Gaddafi abadde nga ayingira wano n'ebifaananyi twabitadde Katonga. President Museveni yakubira bamoyi enduulu. President Museveni yakubira omwami we Tanzania Mwalimu Julius Nyerere n'olwaleero akyacelebrating buli lwe tukola ki lwabeerawo okugenda Namugongo. Okukuba enduulu kya buntu omuntu era abanyigizi oba olina amaanyi gasobola okwerwanako oba tolina. So olwaleero tuleme kugambibwa kuyigirizibwa abantu balala. President Museveni yakubira abe Sweden omulanga n'agenda n'abagamba mumpe obuyambi n'afuna asylum n'akola n'emirimu gye saagala kwogerako wano ne bagamba oba ogikola gikole ddayo nonole eggwanga lyo ne bamuwa obuyambi obwo
lwaki olwaleero kifuuka kyenyinyalwa abantu bwe babanga bawulira nti batuuse we batuuse tebasaanidde kuba nkweyanza mwamukaako Mwamiruutu njagala kudda gy'oli kuba nakulabye eddanga oli kusiiwa by'oyagala okubanga ogamba kuba Mwamukitale yagambye twetaaga national dialogue olw'ensonga ze yawadde Mwamukaako naye omulidde simanyi bwe kikyogamba naddala ku nsonga kuba ensonga nnyingi ezizzaawo kati kiwamba abantu European Union ebintu ebyo byonna Mwami Mukitale ye yeewuunyisa Mwami Mukaako gwe nabase kumatiza jo ku Friday nawandiise mu vision kweyo yennyini ensonga ojja kebera page 18 Katonda yeebale mulimu ebbaluwa yange Katonda yeebale njagala okugamba Mwami Mukitale nti waliwo ebintu ebitwewuunyisa Mwami Mukitale tubadde naye he has been a cadre all along bwe twali mu movement yawalaganyizibwa abo European Union n'abalala movement yali etugatta ne tubeera mu dialogue buli kaseera walaba bulungi simanyi oba waliyo mu conference eya 2 ekyankwanzi mu NEC nze naliyo mwe tusalirawo ne tugamba nti let us open up political space tetukyasobola kugenda kitu kya movement ne tukireka mu ssemateeka ne tugamba nti movement system of governance eri acceptable ne multipartism naye yali acceptable abantu mu multiparty dispensation bafollowing ideology n'ebibiina mu baagala okugenda sikuwulirangako gwe obadde mubaka wa parliament nga ogamba nkujja nti ne be bawangudde babazze mu gavumenti olw'ekigendere ekyokulonda kiba ki nti Mwami Besigye kubanga ajja kukola effujjo bamuleete sikuwulirangako ng'oleeta solution bwe tuba twagala dialogue nti omuntu nga bamuwangudde mu kalulu ke twakkiriziganya democracy atambule nga wali tuli mu biwandiiko bye tugoberera jjukira bwe twafulumya ssemateeka oyo bano Mukaaku bagambanga ekyo kiwandiiko kya Museveni baakagikkiriza kati balinga nnyonyi ya lukka yo bw'olaba tolowooza nti eryawe bayagenze edda babitegeera buyise bagamba eyo document ya Mwami Museveni tetuligikkiriza naye kati gye bakwotinga kakati nga tumaze okubeera mu mbeera tugenze mu kalu bakugwangudde togenze na mu kooti oba ogenze mu kooti ekooti esazeewo nga bweteeka okusalawo gw'ogamba nti oyo alangiridde nti awirukoze tsunami I will make Uganda ungovernable bambi fukamira omuyita omuleete era ne ku kkoni bwe mwalinga mwogere n'ekkoni bwe twamuyita okwogera naye biki ebyaddirira mbadde nga nti twakkiriziganya nti buli bantu bagende n'egundi yaabwe n'ekiwagu kyabwe tugende eri bannayuganda balabe ani alina puroguramu esaanidde ani ateekwa okulondebwa mukimanyi bulungi nti bwe tugenda mu kalulu as we go nga tugenze mu kalulu waliwo abateekateeka ebirala njagala okubalaba nga mukonde muninga na bali kubanga mulwanira nnyo sometimes eddembe lya criminals abasajja babakutte bubi babateekateeka zironi tubakolere ki Mwamiruutu baagala kwaka information yawo kakkiriza multiparty tetegeeza opposition zimulabe ate tewali akigamba alternative government bwe tugamba nti tusobola mu mateeka ga parliament okuteekawo nti government ekibiina ekifunye second position leader of opposition abeere where there is a nze kyenewuunya netwewala obuzibu okuleeta kasamba kyenkwewuunyaako ate tutegeeza katubejjeko siri wakatubejjeko nti twakola bibiina katubejjeko 2006 decision ya NRM leka inkwayala akaddiremu ddala bo abategeka zidroni n'ebirala kuba ogambye nti waliwo abategeka ebirala baabo tubakolere ki nzija kukigendako kansookooli Mwami Mukitale oli mu parliament emyaka gino gyonna kyendowooza n'olwaleero kubanga tamu ya hakyaliyo era nebaza Katonda sikuwulirangako si kyangu mulimu gwo mu parliament ate ng'olinawo NRM mwe mulina majority of MPs okutwala ebintu ebyo mu caucus noga nti bannange opposition taba mulabe Mwami Besigye nga bwe bamuwangudde mumuleeta abeere minisita era ndowooza nti President Museveni akikola eyo nteesa nagireeta mukyala Betty Kamya bamugye eri mu FDC mukyala Nakiwala Kiyenje n'abalala
amongi gyali kakati ogezaako okugamba nze kyendagala okonde muninge nti mwami Besigye leka kulangirira nti I will make Uganda ungovernable. Ekyo twakikondeminga dda naye tugamba okumuteeminga bamuwe office bambindeka kubanga nawe okoseza akaddeko nasirisera ne bankomako mpulirize ononzira mu don't misquote me. I've never praised Besigye, not a single day. Today here mu program eno bwe banakuwa olutambi luno obadde ogamba nti Besigye omuntu nga Besigye bamulete mu parliament kubanga abadde wakubiri ofa kukyogera mu program eno gye tuli njagala okutegeeza eggwanga lino nti oluusi tusoberwa naffe abali mu kulembera bakulembeze bannaffe nnimi bbiri ettama erimu lyogera kirala n'eddala lyogera kirala ekyo nakyo kireeta obuzibu kakati kankubuuze mukama wange nti singanga ffenna tumanyi nti Kano Besigye ne banne bakwata abavubuka ne babasindika e Congo babatendeke on how to cause an uprising era mu ngeri eyo mugumya ne banne bakyaliyo okuva 2014 era senga ffenna tukimanyi nti intelligence efuna information eyo nti kati tugenze mu kalulu naye waliwo abatalinda kalulu abapanga okukola ekirala ne bapanga kalangala action plan ne bapanga drone n'ebirala drone motoka mu mwagifudde drone kankubulire mwami mukako kyotomanyi and this is credible information abanupu abamu be baleeta lisiti y'abannaabwe mu security atoba mu kitegedde lwaki mubakuba era drone motoka egenda ekiro okuga nti ono gwokimanyi kati petrol bombs NRM yazikubye motoka ya government bajokyera ku nkuluma ng'akalulu kawedde nti biki ebiddako akalulu ako bwe kagwa biki ebiddako mwami Kyagulanyi wamuwulira ng'okulonda kuwedde nga bamusaliddeko ewuwe nga nti munninde mbabuulire ekiddako era tulinze statement egandi tewali batumyeyo abo nga bwe twagiwulidde ekyo gw'oyina manyi munnange bw'oba nekkokobereze oluusi owulira ebintu otherwise Jeno Muhoozi n'akugamba nti tewali abatumye military nejja ku siini yagambye nti baabuuse rules of engagement nze sikunenya kubanga ne mu Bayibuli ogiraba Luka awandiika kirala ne Matayo n'awandiika kirala nga boogera ku kimu manyi muyina obulumi manyi gwe wali ogenzeko mu safe house wavaayo wali ogenzeko yo wavaayo ng'oli mulamba anti kakati ekyaliwo mu kiseera ekyo kye wali okola ndi mulamba zino si biso kakati naye ekyo kye wali okola ekyo kye wali oliko ne struggle yo gye wali oliko bano abali eno gwe ng'okola struggle eri abali eno olwaleero nnaku z'omwezi 2 bwana Kisubi olunaku lwaleero NRA we yalumba Masindi Garrison n'egiteeka ku ttaka kamanda we Masindi ne tumuwamba ne tumuteeka ewaffe bwe twamala ne tumugamba nti ffe wano we tuli gwe mutuufu kubanga oli government true ffe tuli bayeekera ddayo tegeeza obute nti tetulwana lutalo lw'amawanga tulwana kutereeza Uganda bino na bino ne tumusindika n'akomawo eno era oli agambye nti lwaki buli magye agajja tukola regime change amagye gonna ne gavaawo gano twe twabalekawo Jeno Katumba wamala wa UNRO General wa UNRO n'abalala bangi mwebali ekyo kyoyogerako twakikola dda so kuteesa kirungi yes which is good so kuteesa si kibi era kirungi anti gwobadde otugamba tukole ekyo kye twakola Wamirutu njagala ogende ku nsonga ya EU tumbe umbao tuveyo European Union nze ne mukaku tusharinga kye bayita international politics abazungu nze era mbaseka omuntu yenna awagira abazungu abalemereddwa omuntu alemereddwa yayita ebintu ebifaanana baitu bali bina interest zaabwe kakati kankubuuze bwe twalinga oba kati kankubuuze Uganda mu human rights mbinyi okusinga Rwanda Rwanda eri opposition terina kuba right wawulyako nga batamugambako babadde boogera ku kye bafulumiza bayogedde Kazakhstan Rwanda ne Uganda kakati kankubuuze naye ng'ate bw'otunulira omusango gw'ebadde kumpi gumo egyawano nga lukunkumuli kankubuuze ekirala nze manyi European Union manyi abazungu abo n'enkola yaabwe n'ebigendererwa byabwe ekisooka kya byonna
njagala omuntu yenna alimu akamuzula ali mu Uganda muno ategeere abazungu ebigendwa byabwe bibaki. President Museveni bwe yali alanagana ne Kony nga Kony asalako abantu emitwalo n'abakazi, abazungu ne bamulagira salako amagye gasigala emitwalo 3 yaleeta n'Abamerika bwe gasigala emitwalo 3 President Museveni n'agamba nti abantu ba bulijjo kamateke mu IDP camps Kony mwatajanga basanga abazungu bamuvumirira. Ekitongole kyafuluma ekya EU nga ripooti egamba nti abantu abateeka mu kampu obamazeeko eddembe lyabwe ly'okubeera mu maka nga balinga abaagala babazeeri Kony atoole nga bw'ayagala. Bwe bagamba President Museveni nti genda mu nteeseganya ne Kony ne bagenda mu nteeseganya ng'ate Kony baamulangirira dda mu European Union nti oyo terrorist nga Bin Laden. Abakungu ba Kony bonna baava mu Amerika baava Bungereza era enteeseganya bwe zaagaana ne baddayo. Kakati anoonya abayeekera international terrorist ate nga basula wuwo obeera muntu wangeri ki. So nze ndowooza nti omuntu alemereddwa wano yeekwata ku ebyo kyovula abantu bagamba abantu emmeeri yazze eri Mombasa egenda tuyamba bagala nnyo okuuma force gundi eyo mu bantu baabwe. Abazungu tebalina kye bajja kusolovinga nga sifu tukisolovinze. Twakola ssemateeka be bamusasulira twagala tutambulire within the framework of the law. Etteeka constitution eyogera ki human rights wano weeri era abamenya amateeka abalinda eddembe ly'obuntu tebalina butagambwako bakangavulwa. Naye ate temulowooza nti mmwe mujja genda okukozesa unorthodox methods to change government. How? Muteekeko abaana bakola road block ne bakuba abantu ne bambula omukazi omukadde emyaka 68 ne bamugyamu olugoye nti Kyagulanyi bakwatidde eruuko omukazi talabangana ku Museveni. Ebyo ebikolwa ani abikolako? Bwe biba bizze mu Uganda nga abantu bagala okukola genocide gye bakaabira abantu bakaabira akasamba ttuko mu Uganda era baga nti kajja ddi basula bakiyiwa engalo bati abantu obamanyi n'obamanya banno mikwano gyo basiiba batakulenya kajja ddi wano maama omuzungu atuyambe bakola batya era kyolabaga satellite siri waggulu batulaba. Ebizibu bya Uganda ffe tulina obikola ku era sawa no waliwo ekiriwo nti tulinze musango guno oguli mu kooti okuggwa ennyonyi zitandika omulimu gwazo eziri ku mmeri e Mombasa. Era bwe bagamba kubanga enjogera eriwo kati byonna babikola kukuumira muntu mu mbeera eyo, kulaga muntu ebizibu ebitali byo. Bwe bazze mu zi gavumenti kati ono mukama kyannumye nnyo obutamulonda ono omusajja asaana okubeera mu paliamenti erimu eresa egirinya lwaki mukakutagibeeramu naye bajja bo batuuse ku musaala ate bagalanebeeremu yasegirinya eyo girekere obufunze mujjemu naye enseko obufunze ono n'abakulembeze abalinga ye mugezeko ku abantu direction entuufu nti ebizibu bya Uganda bikolwako badda Uganda nga tuteesa ebizibu byaffe tubitunuulire tugambe kyekisobaganya naye ffe security national dialogue anti-national dialogue is ongoing naye abagisaba abamu basaba kufuna bifo iPod jeri what's happening mu iPod wewa mwami Lutu nzikiriza njira komyawo zirekeri ona uchibedi mpulire ki kyayongerako ona njala kudda gyoli nyongera okumanya ddala gwe ki kyoyogera naddala ku nsonga ezo tulina mu drone kati oba ekikwata abantu bo bakiyita kiwamba abantu naye abali mu gavumenti batugamba kikwata abantu kubanga bamanyi gye bali bamanyi gye babatwala kubaabo oba ogamba kuwamba kiwamba abantu bayinza obutamanyibwako mayitire gaabwe then ensonga y'omukago guno ogwa European Union nagwo gufuuse ensonga mu ggwanga lyattu abantu baffe abamu bayithawe beeraliikirivu bagamba nti tuyinza n'okudda mu ntalo bo ate bwe baalabye emmeeri e Mombasa bo bagamba nti ennyonyi zirinze bulinzi kiki ekinaava mu kusalawo mu kooti zitandike okukola ogwazo gwe simanyi kikyo oyinza kwogera ku nsonga ezo. Ennyonyi eziri ku mmeeri ziri ennyonyi 6 zitasobola kuwamba ggwanga zirina kuba nga ziri waggulu nga zirina baziyambako wansi bitweteekedde banaabanga gye bali naye ekituufu kiri nti ennyonyi emmeri eri e Mombasa terina byekwataganiddeko naddala ku nsonga za Uganda ekyo baagala okubyeteekako obweteesi byabwe naye ekituufu kiri nti bakomanda b'emmeeri
n'ensi yonna yayogedde ensonga lwaki emmere eriwa eri mu mazzi g'emumbaasa naye kisaagala kifule ng'ekikulu twekwasa omunafu yeekwasa nnyo naye nga olumu taba mutuufu njagala kwogera ku nsonga abasajja bano ab'omukago gwa bulaaya tosobola kuŋŋamba nti ba kitalo nnyo ng'abasajja bajajja baffe bali mu bulaaya ebintu byaffe baatuwambako ne babitwala ku kifuba ne bajja ne batwala abantu baffe ku kifuba nga basibye enjegere babasibye amagulu n'ogamba nti bajja kutubeera nga bazze okutulaga demokulasiya okusinga ffe be babajja ebbanga n'ebbanga batubonyaabonya. Ekyokubiri nti wateekeddwa okubeerawo enkolagana eyo eri ey'Obwasseruganda ku ntegeeregana so si kukulagira. Omukago gwa bulaaya tekusobola kuvayo ne gulagira sovereign state eggwanga eryetongole erina independent. President Museveni bye yabadde temusobola kujja kutulagira kubanga bw'otunuulira abasajja in the first place bayita dictatorship yaabwe ne batwempozingako ebiragiro byabwe ebitaali bituufu. Bw'oŋŋamba otya nti Uganda efunye independence kwani gwe n'ova gy'ovudde e Bulaaya n'otulandika kati gwe tukuwadde obwetwaze n'ojja mu Victoria ennyanja semayanja yaffe n'ogamba Nalubaale kati ye Victoria ne kati enguudo ezimu zikyali Gerald Poto simanyi ani njagala ombuulire mu Bulaaya gw'obadde e Bulaaya nawe obadde Bulaaya njagala ompe street e London njagala ompe street mu Australia nti street bagituumye Kibeji okuva mu Africa mpaayo kyonna embawo mu palamenti ya Bungereza ne mu gonna bazijja waffe ne bazitwala nga batubbyeko batuwa ssente batuwa conditions ne bakuwa omukozi ne manager n'obuli kimu kyonna ajja kukola nga nakulira ne ssente zagenda okukozesebwa. N'ekyo ekiseera kituuse nze neewuunya nnyo nga muganda we bw'ayagala nti omuntu agenda ku bazungu abalemeddwa tewaliwo nsonga yonna ekkubya mu ngalo tewali ensonga yonna ekusesa nga baleese emmeri nga bw'olowooza ejje kuba Uganda. Abali ku ludda oluvuganya balowooza nti balemeddwa tekiriyo so bateekeddwa okufuna abayambako. Bw'oba olemeddwa kitegeeza tolina busobozi bukulembera ggwanga. Abantu tebannakukkiriza kiseera bwe kinaatuuka bajja kukkiriza osobola okuba ng'ofuga. Amanyi ogawulira ge boogera haji bwe tuba tukubaganya kkiriza information ogende nayo kanjikuwe. From 2011 to 2014 US supported Uganda military operations not only to okuyamba kulwanyisa olutalo lwa LRA era yatuwa officially Uganda yakkiriza $1 million 780 okulaba nti balwanyisa konyi $1 million 780. Kale it's on record. It's on record. Abamawulire nga It's okay. Awo abantu neyanziza njagala nkuwa ekyokulabirako. US oba European Union bayina interests zaabwe bayina ebigendererwa byabwe n'okuba nga batuwa ssente bayina bye baagala okukuuma nga bo mu nsi zaffe zino obutabaako na bizibu byonna bo bayina ebigendererwa byabwe. Kyentegeeza kubanga naffe ffennyini lindako tuli bamemba ba UN tucontributinga mu UN tuli bamemba ba UN sente zijja luddawa emala kutunyaga so n'olwekyo nzikiriza anti kakati ojja kulaga nti osobola okuteeka eddoboozi mu maaso obuzebuze eggwanga nzikiriza otegedde we should respect each other tuwewe ekitiibwa bwe tuba nga tuli ku lutimbe bwe tuva mu UN Uganda ebadde n'ebintu bisatu mu kaseera ketubaddemu wakatukyalimu. Ekisooka Uganda ebadde n'okulonda nga mu kulonda mulimu abantu babiri ayagala okusigala mu gavumenti n'ayagala okutwala gavumenti. Ekyokubiri ebadde ne gavumenti eteekeddwa okukuuma abantu n'ebintu byayo era nga gavumenti eteekeddwa okukuuma abantu n'ebintu byayo teyagala kumanya nti oba waliwo okulonda oba tekuliiwo.
destroyer. Yes. Nti yeteekeddwa okukuuma abaana ebintu byayo naye waliwo force egamba nti oteekeddwa okuva mu bukulembeze eteekeddwa okuteekawo amagezi gonna geesala okulaba nga eteekawo embeera ejja gavumenti mu bukulembeze ya NRM so nga ate ne gavumenti ya NRM eriwo eyagala kusigala mu bukulembeze egende mu maaso ng'ekyakwata naye nga bonna bannayuganda. Yes, bonna bannayuganda. N'olwekyo okuteesa Honorable Mukiteri kwayogerako kuviira ddala mu ssemateeka. Era ddayo ne Wakabaka Sultan bakayanira omwana atamuzaala neyamuzaala oli naga nti musale mwotwale bebanna bagenze mu UN oshegedde kakati olwaleero bw'abanga ssemateeka atuwabula n'atukayidinga ngeri gye tugenda okufunamu obukulembeze vuba emyaka 5 bannayuganda bajja kusalangawo ani gwe baagala abakulembere era bannayuganda ne basalawo ebifo byonna kyekyakututte Lubaga wede ekikutwala ewammwe eri okyagedde gyogambye nti tunyevuza ebuliisa Honorable Mukaaku n'agenda Lubaga omubadde abamemba opposition 7 ne mugenda mu kamyufu kammwe ne kaleeta ayazze wa Nuupu we n'ogenda ku independent n'otakkiriza naye ne bamugoba namukanyuga ebbali okyagedde naye n'atamatira niwagodde mu ngomye kanzije ku independent okyagedde ekikola kiwakoze kyenkanankana n'okutta kubanga wandibadde okkiriza ebya Nuupu wandigenze maaso kugidifayinga kitegeeza naawe gwomu kuba difayinga kubalesa defiance n'olwekyo ebala okutegeeza nti okwogera tusikubi niyo okwogerezeganya okutambuza eggwanga yaffe Uganda mu maaso kulungi bannayuganda bamala okusalawo tuteekodde okumanya nti kakati nti kati ani agenda okukola gavumenti. So Honorable Kibedi tukkirizaganya nti waliwo political question. Honorable Mukitali gyayogerako tukkirizaganya nti waliwo ensonga ezeetaaga okwongera ku ttaka nga bw'ayogera tukkirizaganya nti waliwo ensonga y'ekibula ebbula ly'emirimu ebimu ku ebyo byayogerako tukkirizaganya ku nsonga ezo okugenda mu national dialogue. No, Bwana Kisubi ensonga zonna. Let me tell you, I always say one, we should have two senses. One sense, a sense of responsibility, another is a sense of belonging. Bwe tuba nga tulina senses ezo tetwetaaga kugenda kuyita wavuganyiza naye mu kalulu nomugamba nti kati gwe nkwadde wa vice president oba nkwadde wa minister nedda kubanga provisions just a moment kubanga provisions eziwa oyo abadde wokubiri weziri mu parliament era head of opposition ayenkanankana ne prime minister era afuna ebyo byonna nga prime minister byakola ki byafuna emotoka weeri abasirikale bali n'omusaala weeguli na buli kimu kyonna. It is the onus is on him or her okutwala obuvunaanyizibwa okuddamu okuteekateeka embeera nga bwayandiyagadde agiteeketeeke agireete mu parliament bagidebatingeko mu parliament basobole okuba nga bafuna position ebbula ly'emirimu mulaba mutya kyekikuteesawo kyekiteesawo gavumenti eyo kisikirize nti gavumenti eno bweba egenda eva ku mulamwa gavumenti eno ekisikirize eri mu parliament evayo newagula alternative measures. Nkweyanziza Haji Kibedi Nsegumire ye mbaka omujja owa Mityana North omanyi kinsanyusa mu kulaba okwange nfunye side bbiri kati nina side eri nina ne side eno ate ng'oli wa dialogue oli wa NRM naye butereevu era wenjagala tugende awo ne oyinza okuba olina n'ekirala kyoyagala okwongerako wano. Njagala kumwebaza kukiriziganya ku nsonga ya national ekimu ku kitwagala okwogera ku national dialogue NRM 10-point program number 5 eyali nickname yange Makerere nga nsoma economy eyo number 5 integrate NRM okuzimba an independent integrated self-sustaining economy. President Museveni bwe yabadde atandika campaign ekimu ekyasinze okumuluma obutatuuka ku nsonga eyo eri abakolagana n'abagwira mu gavumenti yaffe ya NRM abalemesezza eggwanga okuzimba self-sustaining yabayise ba parasite eriki self-sustaining integrated economy kikyali kilubirwa kyaffe kikyatulemye lwaki banka z'abagwira
abazungu bole mukugamba tujja kolagana ba EU insurance zabagwira ani abakwanyaganya na government bafe mu NRM munda be bali bukulya commission president twali twagala kuzimba banka za Uganda construction companies za Uganda na area bali bukulya commission mu kutunda UCB area bali bukulya commission mu bintu ebyo so nga tunaba kutandiko nga tunaba kubeera n'empisa ezokukozesa kasente katono kolina nga tunaba kujjako bano abakayungirizi abavuma abazungu emisana naye kirobo bali mukola kola endagaano president yayagala nnyo okugula bujagali ajemu abagwira bano weeru baani abamulemesa tubalina mu nju mu NRM president akabye ekintu kya bujagali masayazi gali wagulu nnyo muyiwa musolo ali mukubonaabona ba industrialist bali mukubonaabona tugeza kutuzimbye Karuma isimba naye cost of bujagali yesingayo mu nsi yonna yani y'abazungu so endagaano ze tukolagana n'abana abazungu nga tuli ba member ba UN nga twakatuza chogamu no kasokenzi kusensonga eno tujja kusobola okuwanda muliro ku EU naye nga ate sife munda fe banywani bawe mukulyamu nsirukwe mukola ki mu bugaga economy y'eggwanga okubeera mu mikono gyabo baki abo bazungu benyini bano ba China tuduseeyo lw'abazungu okubanga tebatuyambye mu nsonga za bujagali naye ate nabo balina ebizibu byabwe esente zaabwe tezisigala wana ate kutuzimba zijja na contracts so tubeere begendereza nnyo nze am a trained diplomat mwene nsonga am an international economist ate nkoze international trade for 15 years I've been a negotiator nkitegeera kiwanvu nnyo so embeera gye tuliko emu ku national dialogue twagala kuteesa ku bwananyini bwa economy ekituufu multinational ezasimu sizaffe banka sizaffe insurance zaffe so ekimu kye tulina okukola nga bannayuganda bwe tuba tuteese ensonga zaffe nga ekigenda okulemesa bano abagwira okujja okutumanyira mu politics waffe nga naffe tuli bulungi ne bannaffe kasita tunekuba n'abannayuganda eryo kubo lyabanoonya ekyomukisa omulungi tubalina omukisa nga NRM ne President Museveni abadde ensonga ku bantu bano eweeru okulaba nti Rwanda eyimiridde etya naye Rwanda eri mu kutubbako so abadde ensonga kulaba nti kalembereza we kali mu Congo eri mu kushapinga itself tubadde ensonga ku nsonga ya Somalia n'ensonga yaki so mu geopolitics I'm now speaking as a scholar in international politics kunso embeera ebaddewo nga ne Kenya twatuloboza yandifuna kizibu President Museveni wali anatereeza President Museveni abadde abeererawo EU abadde abeererawo G8 abadde abeererawo what you call aba NATO including America ku nsonga eyo twewale okufiirwa mu kisogo kubanga interest zaabwe bweziri nakugambye wano nga ntandika foreign policy ya America egamba kasita business interest and security ebeera taken care of kasita tunaleeta buno bu human rights issue bu drone issue tukubagana ne bannayuganda gwe muwato gwe bajja okuyitamu tetugubawa tugubalemesa tutya national dialogue nga bannayuganda twetereeze nga bannayuganda ekizibu kya Uganda eddagala tulinogere mu Uganda naye nga tukendeeza okukola ki okudubuda sente za muyiwa musolo mu kwejarabya mu biteetaagisa kubanga ebbanja litulina bweru ebbanga ly'abazungu likyasinga lya China ebbanja ly'abazungu likyasinga lya China kati ng'okyabaagalako ebbanja eriva ku muyiwa musolo waabwe tojja kuwanda nnyo omuliro olwakadde manyi bwe mwogedde ku nsonga eno eya national dialogue banji mpulira buli omu ayogerayo nnyingo mu 10-point program nina Haji Naduliye anokolayo ennyingo ey'omusanvu ye gyayogerako so bino byonna eriyajja okwogera ennyingo esooka so bino byonna ndowooza bwe tubitunuulira tujja kwesanga nga national dialogue yeetaagisa okusobola okulaba nga buli omu aba settled mwamukaako eddakiika emu gye tumaliriza obudde butuweddeko saagala oŋŋambe nti kisubi nga nze ampadde ate akadde katono naye eno gundi gye tulimu yakuwumbawumba sebo okusooka olyosi nayogera ku kya 10-point program
ennyingo ettaano ezisooka zoogerera ddala zikwataganira ddala ku mulamwa gw'otuleetedde olwaddi olwaleero. Specifically oba nnyingo namba 2 oba nnyingo namba 5 kuba kati sigirina wano naye oyinza otuyamba yo ekwataganira ddala ku nsonga za okukomya extrajudicial killings and human rights abuse. Peace and stability. Akati tetusobola kuba abantu abamanyi eggwanga kye lyayitamu naffe ntugenda ne baganda baffe ne mikwano gyaffe ne bafiirwa obulamu abalala ne bakuba obukumbi olwaliro ne tuba nga tutuula ne ku mmeeza wano ne wabaawo justifying ekyokukuba bannamawulire ne wabaawo agamba nti omanyi bw'obeera nga oli munnamawulire ogenda wali military police democracy yayimiriziddwako owulidde olwera tuli mu state of emergency nga ne constitution naye twagikola ng'etuwa bulungi abantu ddi lwe balaga era lwe balina okuexpressinga n'okwekubira enduulu ku bintu ebibanyigiriza ng'ebyo. Nsaba buli muntu yenna NRM opposition tolina kibiina civil society ffenna tukolere wamu okulaba nga tukuuma eddembe ly'abannayuganda naddala ate eddembe ly'amawulire lya media kubanga amawulire gatuyamba kinene nakati wano ffenna twakedde kujja mu maaso ga kamera nakati wano twazze mu maaso ga muzindaalo singa nga tetukimanyi ti kikulu twandibadde tusigalayo ntugamba banaamanyireeyo